inbox nga face256 mwebale kubanga mwekuumirako mwenna abeekuumirako. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu ebiviirako okubeera ng'emma n'ennyogoga. Wali ozinyeeko omukazi naye nga nnyogoga n'oyingizaayo omukira obunyogovu ne bukugobayo. Eno keesi teri nnyo nti mmanyifu but eri rare but gyeri nti abakyala abamu balina embeera y'okubeera nga nnyogoga nga naye kennyini yeewulira nti mu butuufu siriimu bbugumu mu mmana. Biki ebiviirako okubeera ng'otuuka mu mbeera eyo n'obeera ng'onnyogoga nga ice oba nga akwatiddwako ice? Kubanga scientifically oba normally nga tuli mu normal circumstances omukyala yenna alina okubeera n'ebbugumu mu mmana, nti ebbugumu ly'omubiri gwo nga gwo gubeera n'ebbugumu lyagwo. So eryo ebbugumu katugambe nti oli ku 36.7, ebbugumu ly'omumana lirina kubeera 37 point something. Kitegeeza emmana ebbugumu okusinga omubiri gwo oba wabweru w'omubiri gwo. Muntegeera? So singa weesanga mu mbeera ng'emma nayo ennyogoga, olina okuba nga either olinamu kye tuyita urinary infection oba ng'olinamu kye bayita vaginal infection. Nti olinza okuba olinamu infection erinza okuba ng'eviiriddeko okubeera nga hormones zo zikyankalana n'obeera nga weesanga mu mbeera ng'eyo. Naye ate weebanga infection ejjanjabwa mangu, although waliwo ekintu ekirala ekireetera okubeera ng'osobola okubeera ng'oyita mu mbeera ey'okubeera nga emmana ennyogoga oba ng'ofuna gye tuyita cold sensation. Cold sensation kwe kubeera ng'owulira nga nawe kennyini weewulira nti nnyogoga mu mmana. Ebiseera ebisinga kino kiyinza okuba ng'era kiva kubeera nga olina specific imbalances oba waliwo hormones ezitabalansinga bulungi mu mubiri gwo, nga hormone eno bagiyita dampness, endala bagiyita phlegm. Esangibwa mu uterus ya mukyala oba mu nabaanayo. Kansubira uterus nabaana, kansubira ndi kwogera ekituufu. So hormones zino singa ziba tezibalansinze bulungi zikuviirako okubeera nga emma nayo ebeera ennyogoga, kubanga ziri responsible okubeera nga ziproducinga warmness oba nga zizaala ebbugumu eryo eryetaagisibwa mu mmana. Naye ate era waliwo n'emma n'ezibuguma ne zikisussa. Ezo nazo tugenda kuzitunulira tulabe ekiviirako emma n'okubeera ng'ebuguma ennyo nnyo nnyo. Wabula bw'oba oyagala okwejjanjaba mu mbeera eno nga waliwo embeera endala abagynecologists ze basobola okujjanjabamu oba ze basobola okurekomendingira okukozesa. But first aid oba embeera etandikirwako gye niyinza okugamba, singa weesanga mu mbeera eyo ng'olina embeera y'okubeera nga emma nayo ennyogoga nnyo, osobola okunywa amazzi agabuguma. For example, ngenda kugamba nti osobola okunywa glasses 14 ku 15 olunaku ez'amazzi agabuguma. Ekyo osobola okubeera nga weemanyiiza okunaaba ku mazzi agabuguma. Edda bwe nali nkula simanyi lwaki, naye nze bwe nali nkula baatugamba ng'omukyala tanaaba amazzi gookya, simanya mbu bw'anaaba amazzi agookya, simanya ebbugumu mu mmana livaamu, simanya mbu tekikkirizibwa, kuba bwe nakibuuzaako reason gye bampa nga nkuzeekuzeemu nti obeera tobuguma. But ekyo si kituufu nammwe mutulekeemu. So osobola okuteekinga kye tuyita warm bath oba n'obeera nga osobola okubeera ng'okola kye tuyita Kegel exercises. N'okola normal exercises zennyini zikuyambako okubuilding up ebbugumu eryo mu mubiri gwo n'okubeera nga nerves zo zidda mu mbeera, kuba oluusi nazo ziba zikyankalanyeemu ne zibeera nga ofuna empewo eyo oba ofuna obunyogovu obwo mu mmana. Oluusi bagamba zibeera like kibeera mu mutwe gwo nga brain yo eri confused in a way that esobola okubeera nga eviirako nerves z'okukyankalana ne zibeera nga zireetera emma nayo okubeera nga ebeera ennyogoga. So omukyala yenna ng'olina emma n'ennyogoga osobola okugenda n'olaba gynecologist oba n'olaba abasawo b'abakyala ne bakkebera ne babeera nga bakubuulira ekituufu kiva ku ki. Singa bakkebera nga weetaaga just mere treatment kibeera better, but nkugambye waliwo embeera eri gye nkugambye eya hormones okubeera nga ziri nkyankalamu oba nga tezibalansinga. Hormones ezo zibeera kumpi zibeera mu nabaana oba kumpi ne bannabaana.
nga hormones ezo ziyitibwa dampness endala eyitibwa flame. So singa embeera eyo ebeera nga yeyo gy'olina oba weetaaga treatment eyaddala, naye bw'obeera nga just olinamu infection osobola era okwejjanjaba n'obeera ng'otereera. Bw'ebanga just bwongo bwe bukuzannyirako bwe buleeta embeera eno okubeerawo, era osobola okubeera nga okola by'olina okukola. Obeera bajja kubwera either do some exercises, obeere ng'obwongo bwo bushiftinga ku kintu ekirala, ojja kulaba ng'embeera gy'olimu etereera. Gwe wena alina ekibuuzo ky'osobola okintera mu comment section. Gwe wena ayagala okwongera ku video eno osobola okubeera nga naawe otuteera mu comment section n'obeera ng'obaako ky'otugamba. Gwe wena ayagala ekyogero oba ekyogo osobola okunsanga ku +256 785 40 28 60. Enamba eno nsanga ku WhatsApp kokka nga omukyala oyo atunda kyogo. Onsanga ku WhatsApp nenkuwa enamba ye. Omukyala atunda ekyogo n'obeera ng'oyogera naye. Abalina ebizibu, emirimu tegitambula bulungi, amaka gayuuga biki, obeera bwetaaga olusi kyogo n'ekyogero. Omala okunaaba ekyogo then ne bakuwa n'ekyogero n'obeera ng'onaabako. Then n'ensonga endala gye njagala okwogerako nammwe nti tubeera ne lives wano eno ku Senga Faith ku ssaawa nga 2 ez'e Uganda, between ssaawa 2:3 ez'e Uganda. So bw'agala otulabako nga nkola live osobola okutwegattako. It's not on daily basis oba tekiba kya buli lunaku, but once in a while tubeerawo ne tunyumyamu ne tuseka, tubeerako n'emiramu gye tudisikasinga ebibuuzo, oba olina ekibuuzo ky'osobola kibuuza ku live ne kiddibwamu. So naawe osobola okuba ng'otwegattako mu ngeri ng'eyo. Kaakati ekirala kye mbadde nyalo bagamba, gw'otana subscribinga, sharinga, okola kyattendo, Mukama akumpeera ky'osinga okwagala. Likinga naawe okola kyattendo, commentinga okola kyattendo. Ndabye ku makya wasuza otya? Ndabye ekiro wasula bulungi, ate ndabye emisana siba bulungi. Omukama bankuumire era abanjagalire. Ate na subscribinga akagambo kolabawo wansi kasoma and subscribe. Just subscribe to our channel beere ng'otwegattako. Akadde kateekeko nga buli we tuteekayo ka video obeera gwe omu ku babeera notified n'obeera nga osobola okubeera nga ofuna video mu bwangu ddala. Byebyo byange mubeere bulungi mweraba. Ngenda kuba nkola video nga njogera ku bbugumu eriyitiridde mu mana. Emana tugyetaaga okubeera nga ebuguma, naye keeping a balance olina okubeera nga at least ebuguma ekisaamusaamu, kubanga eryo ebbugumu eriyitiridde ligoba omukira mu mana. Omusajja bwe bwaguteekayo ne gwesanga nga gupushingibwa. So eyo nayo video ejja. So obutagimisinga gw'otana subscribinga video eno oba audio eno kyonna ky'oba ofunye yonna gy'oba ogiwulidde nga togiwulidde ku YouTube channel yange, manya eba evudde ku YouTube channel eyitibwa Senga Faith 256. Jangu ku YouTube teekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe obeere
Yeah, yeah.